Manya gange nze Ahmad Asimbwa mbeera Kakinzi. Omulimu gwange gwa kulima na kulunda. Mwami Kakiika atuyigiriza bingi, atuyigiriza okukola, atulaze ekyokukola naffe tusobole okuvaayo. Era yampa wano wendi wano wonna, yanfuirirawo ne basima emiti gye nampa okukozesa ettaka lino nange mbeeko wentuuka. Era ne yeeyama naŋŋamba wanaaba wasikattidde wonna ajja kunkwatamu nanzikiriza nga ngenda kusimba eri ebijanjaalo ebinyeebwa watermelon. Ate era akoze omulimu munene, si wano wokka, nkulagirire Nabalanga, Magoggo, yonna Lusanja tewaliyo gw'atakutteeko. Yatuyigiriza n'okulunda twali tetukumanyi, naye olw'okuba twegomba kyakola naffe tukigoberera kuba kyasinga otwagaliza. Kyensabira Haji Kakiika kyakoze ewange musabira ayongera okufuna akikole n'awalala. Nze nsiima nsaba Allah agaziye ensawo ye, kyakoledde nze akikolere n'omulala. Era ne mwebaza okuba omusajja omukozi ng'ataddiza abalala tebaddiza bitundu gye bava, ne Haji Kakiika atuddiza. Bonna abalimawa ne bwakuwa okulima ennyaanya nti limaawo sente zikubulamu azikuwa, ate bw'otuuka okungula n'omuwa ng'akugamba nedda ssebo nakuwa kufuna. Era bw'oba omuwa yagula buguzi. Sente za Mwami Kakiika zamala tugulako ebintu tuweerera abaana naffe ne tuyimirizawo famire yaffe. Nze nganze nakola n'akaduuka k'eddagala ly'ebirime awo mu sitenseni e Kakinzi, naye nga nsinziira ku mwami oyo ku byampa nange kwetandikira wadde kakyali katono naye mmanyi ku kino ate kye ŋŋendako kajja kukula.